webale nnyo kubanga okyatulaba ku Kyaggwe TV. Richard Sentayi muzzukulu w'Eryasafu Nakasongola Agensibuka. Pano yange ejjudde abakulu weebali. Nina Mwami Kamya Yosefu oyo head teacher wa St. Cyprian High School Kyabakadde mu district ene y'Emukono. Kyala Sara Nakintu ono wadde ebyobufuzi bimuwoomera nnyo naye ate mulwanirizi w'ensonga ez'eddembe ly'abakyala. Nina assistant RDC omulonde side z'ebuvume eyo Mwami Bule Moses Kizito. Njagala tugendeko ku ludda olw'ebyenjigiriza. Waliwo ensonga yankutteko gye ndowooza nti nkulu nnyo kubanga tukubaganyaako ebirowoozo. Mwami Yosefu, andooza mu kaweefube w'okukendeeza embeera nga eno oluusi abaana obutamalaako misomo gyabwe olw'ebintu eby'enjawulo ebireetawo embeera eyo. Mulabirizi w'Emukono Mwami Kito Enos Kagodo yaviireyo n'agamba nti awo bagabaga buno bwe buba nga bwe buyinza okulemesa abaana maliza emisomo gyabwe tugeze candidate classes buveewo omwana concentration esigale ku bitabo yalindirira bigezo akola ebigezo ebyo byakamalirizo amalirize. Obubaga buno mu masomero buliko ebirungi n'ebibi ate bingi nnyo. Tandikira ku ludda lw'oyagala. Sigenda kulaba kabona wa Katonda mukamwa naye ndowooza alina bwe yalabye obunafu muffe. Kansookere ku kigambo kya ebibi by'oyogeddeko. Embaga ezisiibula abaana mu masomero ffe tuzoonoonye abantu babiri, nze omusomesa naawe omuzadde. Bwe nali e St. Joseph Sinaggalama nga ndi mu siniya ey'okuna baatukolera akabaga. Akabaga ako baakakolanga okkirizibwa okujja n'olugoye lumu ne mukola pate. Tekwaliko kusasula ssente. Essomero lyatufumbira emmere ne tufunira omwogezi agenda okuba naffe ne tufunira father agenda okusoma misa n'endongo nga nsasulire. Nzijukira nze bwe twamala okulya nga tuvudde mu misa ne ngenda mu kisulo okwebaka ssaawa 8 bagenda mu mazina kuba nali sigalina. Omusomesa najja nangobayo ne bannange nali nabo mugende muzine kuba amazina ga bwereere ate mwe abatagala kuzina mwe mujja otawanya bannammwe enkya mutya. Obuzibu psychology atugamba buli lw'obuuka omutendera oguli mu kiseera ekituufu mu kiseera ekikyamu gwekomyawo gwokka toguwaliriza. Kaddiremu omulabi akantu ako. Buli lw'obuuka omutendera gw'olina okubeera mu kiseera ekituufu bw'okula gwo gwekomyawo gwokka. Ekisinga obukulu bwe gujja bubi. Honorable Sala kyagambye nti ekimu ku bulemu obuli mu basajja kwe kulemera ku baana b'abandi abawala 1, 2, 3. Agenze n'agamba nti akawala boli akabigula. Nze ngamba okubigula kulungi. Dembe lyo okubigula kubanga omuwala tiini bw'atabigula mu mulembe ogwo okitegeera tamanya nti naye mulungi. Honorable Sala nampapula abawala oba abakyala bw'ayambala n'anyuma n'ava mu nnyumba n'atafuna kamuwa compliment nti akagoye ako baakaviiri ako ng'addamu yeebuuza nnyambadde bubi. Abakyala bakimanyi nti bw'ava mu nju ava nga yeekebedde mu ndabirwamu n'atula mu taxi najja yakalabirwamu addemu yeekebere. Kakati tulina ekizibu nti akabaga kano bwe katuuka kegganye ffe tukoonoonye. Tulinamu ffe ng'amasomero tussaawo okuvuganya ani agenda kuba prom president. Ewange gyekali oba gwe pulezidenti oba gwani basudde emitwalo 7 buli omu. Naye osanga essomero nga lirina okuvuganya prom pulezidenti olina okuba ne miliyoni 2 ku meeza. Now aliwo abaana abagamba nti kanziteekemu ate nsolooze. Kikizibu. Nebayo abazadde oba ogenze ku mutimbagano ojja kulaba eriyo amasomero kati nga gayingiza n'emmotoka. Single schools ez'abalenzi zijja emmotoka ennene waka ne zikima abawala mu single school ey'abawala. Baasi y'essomero y'abalenzi n'egenda n'ey'abawala n'eggirako ne batooka bateekateeka ebika by'emmotoka ebigenda okukulembera n'ebigenda okusembayo. Omuzadde awaddeyo emmotoka ye
yawadde omwana miliyoni ze10 avuganye okufunanya bwa muzadde. Ekyokubiri ffe ng'essomero wetwonedde obubaga buno kubikkiriza byonna ebyo because our role is to regulate. Twande tukoma wano bw'otakikomako obuzibu bujjira. Obuzibu bwe bujjidde era ekibi ekirimu kwe kuvuganya ne masomero gannaffe eri baakola bati ffe katwabe tubasinga tuyingiza ebyo. Mugenda okumaliriza ng'omwana oyo asinga ssente omuwala gw'ayagala okutambula naye ndowooza amulabirizo yafunye obuzibu olina kutambula n'alinamu kati alinamu bwakuteekamu ensimbi ze. Nyina essomero lye nawuliddeko omuyizi yabadde amiza epini eya supagulu yagambye omuwala abeere promodate we. Omwana amugamba nedda nze bulijjo ndi mukwano gwo naye si bya promu. Mulenzi n'akwata pini ya supagulu yabadde nagamba ddwaliro. Omulenzi oyo teyamize pini yabadde anoonya sympathy omuwala amulowoozeeko. Kale nga bw'omize pini kale tofa kati nzikiriza. Nategeddeko nti omusawo w'essomero oyo yasuze mu ddwaliro n'omulenzi oyo ne bagenda mu CT scan nga tebalaba pini mu lubuto naye baasuzeewo. Dokita n'abagamba katulinde lwanaafuluma tuloba kanaafuluma. Mune bamugamba ku makya essaawa nga 2 kati genda onaabe. Bw'omala okunaaba sooka weeyambe tulabe leka bakavuddeyo tukutaasa. Ye bwe yavudde ku ddwaliro mu woodi n'agenda ku kantiini y'eddwaliro n'agula supagulu omupya. Kati mbona omusawo bw'ayadde alina alina ebiragiro mbu alina okugoberera omwana ono n'alyoka akuba essimu ku ddwaliro ku geeti y'eddwaliro tulabawo omuyizi yenna afuluma. N'amugamba wano waliwo omuyizi ali ku kantiini. Ekyomukisa omu kubadde ku kantiini jjajja wa musawo oyo. Kati abamubuuza omuyizi wali ku ddwaliro ku kantiini nti ye akola ki aguze supagulu. Bwe yazzeeyo omusawo n'amugamba musawo gyawone kaakano kafulumye n'akalaga n'akayonjo kazibu. Okitegeera kakati tubadde kugoba mwana kati omwana oyo bwe bamugoba nga mugandi bakoze bubi. Waliyo etteeka erigamba attempted murder of the self suicide aba agobebwa. Kakati omulabizi wagamba nti nno babuwere siwagira kyakubuwera naye tuburegulate ffe ekizibu ekyo. Kati ebirungi ebiri kubaga buno nga bw'ogambye bye bisinga obungi. Omwana buli kyasubwa nakugambye bagita fixation mu psychology kikomawo ne kikutuulawo naye bwe kikutuulako kikunyiga. Otegedde abasajja atasobola kukwana mu mulembe gwe guli ng'akyali muvubuka kati buli kyalaba ayagala kikwana. Okitegeera kakati omwana ku ssomero abazadde mumanyi nnyo okugamba nti omwana ng'abadde mu single school era tukagende mu mixed school lwaki alabeko bakola batya. Tulina ebibingi ebya single schools nti omwana teyeefaako ku buyonjo talina amulaba tayala buliri talina gwaswalira. Lwagenze mu mixed school ng'abaana baalawo buliri tulina enkola gye tukola supervision inspection. Abalenzi bagenda mu ddomu y'abawala abawala nga banajja mu ddomu y'abalenzi abalenzi baalawo buliri. Abalenzi bagenda mu bawala maama nnyabo abawala mukyala Saara gy'akubuulira abo bazinga emitwalisa abawala essuuka ne piro najja essuuka ye njera obulungi agisaako alage nti yasinga. Naawe ne ku pate eno akabaga kano ebirungi omwana byafunamu ekisookera ddala kwefaako ng'omu. Ekyokubiri self esteem okwekkiririzaamu. Waliwo somero nalaba omwana yali atambula kabaga bambi ng'atambuze nga tomuwala nemusinzi tukayita gy'abaana nkono zeyakakondo nemukuba ekikwe mu maaso g'abane ng'agenda ku kapeti. Kyokka ekyennaku tulina amasimu bwe yava eri bw'ati ng'atambula ne bajja bakwata ku TikTok baateekayo we yagwira. Esteem y'omwana oyo eri ludda wa? Omuntu bwagwa yanibadde ayambibwako yambi okola ki kusituka. Waliwo era akali ku TikTok okwo omuwala baali bazinyiga ba Ashers yali mbaga nibazi n'alinnya ku kiwempe nekimusena bamwamulabako oyo bwale yeggundawo. Omuwala oli namwagala nnyo
nga bwe yagwa bwe yasituka n'addamu dance stroke ye n'agenda mu maaso eyo esteem. Kakati omwana bw'agenda kabaga kano ekisooka nkwadde esteem ye situse, ekyokusatu kimusiibula mu ssomero bakita transition. Bw'otamanya nti ovudde ku level ogenze ku ndala osobola okusikatira mu bwongo. So akabaga bakagendako kamuyamba. Kati twabera ba August na September twabugyeyo kati bwa May na April. Lwaki omwana bw'amala okukola pate mu May amanya mangu obudde bwayo ne butuuse. N'asoma n'atereera. Ekyokusatu kituufu eri abaana beekwanira mu bintu ebyo. Naye bw'amanya nti kati embaga ewedde kati ewaffe tubagambirawo akabaga bakamala okuggwa tugamba ebifaananyi bikomyewo mu wiiki 2. Bwe ziggwako wiiki 2 nga babifunye tubaga nti mubitunuulire for a full week. Era avuye ekintu kye n'akebera ne yeewaana nabadde bwe nti wiiki bweggwako n'eyokubiri bwe tukusanga nabyo nga tubyokya. Tewaliyo muyizi ayagala kuwa ebifaananyi byekola ki babyokye nga abitereka. Buvunaanyizibwa ki mugaso ki? Alina obuvunaanyizibwa ku bintu bye. Abiterese paka holiday. Ekyokusatu embaga eyo ng'omaze okugikola abaana bano bennyini n'abazadde baabwe bafuna muli okumatira omwana wange alina level gy'ayiseeko. Primary schools zikola graduation kigambo bakigaana ekyo erina kubeera za commissioning. Mu commissioning wa top class agende mu P1 naye tugula gawuni satisfaction ekyo nkikoze n'ayambala gawuni yeeyo ne bamuwa certificate ne beekuba ebifaananyi ne basala keeke kumatiza mutima. Yensonga lwaki naye tuba tumala diguli ku university era batukola pate. Nali Makerere mu nsi Nyakanyike yatwala binoonya. Lwaki nze nakola Luganda history ndi musomesa naye nali sikola ku research. Professor Masagazi Masazi yatukozesa research. Nzijukira nali ngenda okufulumya biseera nga computer ntono nali nayita ku Makerere college ngenda okufulumya document yange ate nga naye afuluma university agenda we nakola yokuya ekyemisana yali antomedde ye nga ndaba mu kkubo ntagala nansibirako kyava ngamba naseka gwe nno nja kutomera oleka research akubonyaabonya tagenda naye okola ekyo byonna byonna mbiyiseemu ne weekulisa kikulu. So mpunzika ngamba obubaga buno mu masomero si bubi n'akatono naye fe ababuteekateeka regulation tubeke ekkombo tubulungamye bubeere nga ebikolebwamu tebyonoona baana tebigenda kukaliza nsawo ya muzadde. Bwentyo bwe ngamba sebo. Mukyala Sarah Nakintu olowooza ki ku nsonga eyo? Neyanze nange nagatta eddoboozi lyange ku mukulembeze w'essomero. Of course parties zino zirina advantage ne disadvantages, but what is the weightier matter? Kiki ekisingako ku kinnawaakyo buki obulungi? Zeno nalisebe parties zino zigende mu maaso mu masomero gonna gye ziri naye zibe regulated ng'omukulembeze wagambye. Ebirungi ebirimu bannange kikulekera memorable experience. Kitegedde ekifaananyi ekyo tekigenda kuvunda. Ogwo omukolo teguli kuva mu mutwe. Okitegedde ojja kuba okyamanyi kubaga ne kakati nkyajjukira akateteka nka green ke nalimu senior 6. Kitegedde ekasawo wali eri nkyajjukira abaana betwali nabo era obufaananyi bwe butunulako mu album ogamba kale oba gundi yali luddawa ne mwenoonyako. That is a memorable experience ebeerawo munda muli eri. Secondly, socialization. Abaana babeerayo nga bali reserved. Okitegedde naye pati engeno bwejja ng'olina ojja enyigiramu n'abadde yeekuniza naye akola ki? Avaayo n'agamba banaye naye nkanyumirwe gomaka gwange okusembayo mu senior 6 ndi nyumya ki? Okitegedde ndiraga ki? N'avaayo n'asocializinga. Tatugambye batekawo ka dress code yawo ne bagamba tugenda kwambula bweti mugenda kutambula bweti abaana ne beekolako ne baleeta buwigi buli omu n'alaba nga waakola ki nga nagamba nange nsiibula senior 6. Omanyi okusiibula kye kitegeeza?
tuyagala osiibule ate okomewo nga gwagudde wona omala pati ogenda kukola nnyo ofune points ezeetagisa okukola ki ndoza lwaki abakulu babusembeza yes okitegedde oconcentrating owulidde then celebrating achievement banange tubeera mu masomero myaka 6 senior 4 senior 6 obwo bubeera buwanguzi nga bwova mu primary nogamba nasale ero njimaze secondary njimaze senior 6 kati njimala ngenda ku university we batagenda kola ki kungamba anti wagamba ngenda kati ku university wanyingira university nja kuba mu room yange tewali angamba obwo buwanguzi mu mwana bwata bu celebrating kati anabu celebrating nga kadiye okitegedde ekyo kirina okukola kyo promoting inclusion agambye bano nayo single schools zino nayo abawala eri abalenzi ne bano nayo abawala ne bajjeno of course with the consent of parents abaana bamwe bagenda kunyumirwamuuko n'essomero liri eri okitegedde inclusion nagenda kainamanya abalenzi beeyisa bwe bati okitegedde bibeera bwe biti ebyo byonna kikola ki kibeerawo right of passage omwana amanya kati bannange ngenda ku ddaala ki eddala si kusoma bitabo byokka n'oyita naye ne partner yo okumotivatinga noganage ne eddala kandikole ki kandikolerere okitegedde yes nezituleetera ne formal etiquette nga bakola prom parties balina emitendera gye bakola ki gye bayitamu tabani wange gya naŋŋamba yali ono ali kati mu senior 6 maama suuti culture wear okitegedde buli kimu sente bweziti omwana emuyigiriza empisa n'engeri gyagenda okweyisaamu n'engeri gye batambulamu okitegedde ku red carpet eyo n'engeri gye beeyisaamu politely omwana avaawo ng'alina kyakoze eki kyayise then lastly esomeseza abaana baffe fundraising skills nze mutamani wange akola painting oyo gwe nkugamba yes waba mu holiday akola painting era mukiriza n'agenda n'akola ki n'apaintinga naye mugamba I am paying half of the party fees kubanga sente nyingi 7,000 tebo ate oba mukulembeze okitegedde balina ze basasula ez'enjawulo naye mugamba pate bwe baya 45,000 nga gyogenda okwagala I'm paying half of the money era endala azeekola ki azeenoonyeza so tuyigiriza abaana fundraising skills n'amanya pate weenaatuukira nja kuba neetaagaana 5 oba 6 naye nze nsasula ki half sendala alina ozikola ki okuzinoonya so zeeta fundraising skills kabi ki akali mu zino pate ezenjawulo mu bufunze if they are not regulated abaana bajja n'emyenge ku pate gino eyo ne bayingiza emyenge ne drugs ezenjawulo abaana ne bayiga okunywa era babunywa mu ngeri ezenjawulo zenzukira ku pate yaffe kano kankabawa abasomesa abaana bakyaleeta ebyokulya ku ssomero abaana baleeta emigaati nga munda mwe batadde zibbiya ez'enjawulo era ziboda zaleetanga emigaati naye nga munda mulimu ki bajjamu bino ebintu by'omunda ne bateekamu ekipa yaki eya bbiya omugaati ne gujja ne guyingira bamanyi muki mugaati naye ng'abaana emyenge gikola ki mwegiri era ku pata abaana banywanga omwenge abaki abanywi ate ekyavanga ku ssomero nti yali bayigiriza naye omwana ava waka nga muki nga munyi tesala sinyanko ku mwenge ever since n'okutuusa leero simanyi we gukola ki we gutestinga naye abanyi kwolonge waabwe banywa era emyenge baali bagikola ki bali bagina yes kisobola okwarousinga sexual urge singa omwana simuteeketeeke okitegedde bulungi ebyo bye bagamba nti beekutte bakola ki abaana baendinga up mu miti okitegedde na buli wamu yo sexual urge weebezze nga teri tamed oba nga temwabategese bulungi nga bagenda mweno pate anything can happen okitegedde n'ekira kyenjagala okwogerako nti amasomero sigabeera safety conscious njagala nnyo essomero St Mary's eriri erugazi lyakola pate ey'abaana eno nga buli mwana aguze t-shirt empya ey'essomero tewaaliwo nti muleete engoye last year senior 6 muleete eki tebyaliwo naye buli muzadde yagula t-shirt empya in fact they made a very good t-shirt for their students abaana bonna bajja nga bali ki kyenkanye so financial discrepancy eyo ebeera tekola ki terabika tewali kugamba nti ono wabbeeyi nnyo ono waaki no wonder abaana babe bascowaringa ukitegedde ate era mu kumotivatinga kiva eno ku pate yaabwe HM yabasuubiza nti omwana yenna n'amalayo points mu senior 6 million 3
okitegedde era abaana abazireeta yakituukiriza n'akibawa naye it was an announcement eyali ku party okitegedde so like ekyo nakyo kisobola okuleeta ki abaana okubba sente z'abazadde na buli kimu nekyeraba amasomero agasinga gagagala nnyo abaana bafokasinge ku academics agamu galaba era n'omubuuliza ekyo kyeyalabye alaba nti abaana bamala nnyo obudde mu party but this is one day kitegede abaana of course bajja bategeka but it is a one day of such an experience tekigenda kugaana mwana abadde concentrating by the way okugwa tekutandikira ku party eyo omwana waaba wakugwa aba teyeetegeka kuva mu lubereberye n'ekirala Katonda yagaba amagezi buli omu amuwanga waakoze eki wayagadde so okugwa omulabirizi kyati ati abaana bagwa kubanga ki party eno omwana tagenda kugwa kubanga party eno era Katonda gwe yategeka ow'okugwa akola ki agwa naye it is not the party nti yebayitedde ekyo so ngamba party zigende mu maaso naye zibeere regulated ate abazadde mulekerawo okujanjawaza emmotoka yaki at this level mukolere graduation ng'amaze university n'emmotoka muwe yabwerere nga sina yakumuwaamu buwi and everything bwatyo Honorable Sarah Nakintu wabiraba RDC fundikira ensonga eyo obubaga amasomero bubeewo naddala abayizi abagenda mu bigezi ebyakamalirizo ekirungi nti bannanga basoose bawadde broader perspective ku nsonga eno mukadde waffe omulabirizi alabika yalengedde walakomanyi bakadde waffe abo bannaddiini ebintu byabwe engeri gye babikwatamu birala waliwo mukadde waffe Kazimba Mugalu yali akyali provost waffe wano yagenda pate emu okugulawo ennyumba munaye we bajjayo champagne okutuuka ku climax y'omukolo naye ecupa eri olugisundamu eyiika ate bajja omwenge ne guyiika ku byambalo by'omusumba okuva onaaga nti abakabona baffe tebakyaddamu kugenda ku pate ezo ziriko emyenge akati munne bo balina engeri gye balabamu ki ebintu musomesa yogedde bulungi agambye nti mulimu ebirungi n'ebibi kubanga ebibi twalaba wano essomero erimu erisinga okubeera prominent mu Uganda wano nga director waalyo yazaala mu baana kumpi 32 era mu kuziika ne tuswala nnyo ng'eggwanga nti abaana abajja okuziika baga negundi yalugenderamu negundi naye namwandu ne tuswala naye ng'eyo kyonna kyava mu kuba nti waabangawo ebigendererwa ebirala wakati mu kukola ebintu pate ezo kubanga bo batuuka ne ndoba bikyaliwo simanyi batuuka ne ku level egamba nti misi w'ekintu ekyo atwalibwako mu America n'awummulamu. Imagine gwoli waka taata wabula ab'essomero olwokuba omwana ombo mulungi nnyo bamutwala n'ebweru awummulemu era bye bimu ku bintu ebyaviirako omuntu oyo okuva mu bulamu bw'ensi eno kubanga bamujjukira alina omusango ogukwatagana ku bintu ebyo wali ekatwe ku poliisi era okufuna accident yasooka yali ava kweripotinga nga bateeriddwa na ku bondi naye nga muntu wabuvunaanyizibwa n'afuna accident yasooka wekwava obulwadde mpaka we yafa. So si bibi nti tugaana abaana baffe okweyagalako kubanga omusomesa agenze n'agamba nti munnange nno tukifuna mu kusooka eno wekiddira eri ate kiba kibi kuba ate tubirabyeko baganda baffe balwasa oba olyawo baabisumbu ebyo amuwandiikako nagenda okulaba nga yamala ebbanga ddene nnyo mu nsiko ng'alwana okuleeta emirembe nga kadoogo kati bambi n'abuuka step eyo wekomyewo etutte n'ebyobugagga byakoze eki byakoze kakati omukadde waffe omulabirizi yalengedde nno wala naye ate nga tebisobolera kuvaawo olw'ensonga nti n'abaana bennyini beetaaga okubeera awamu ne bamanya enneeyisa kubanga waliwo omwogezi omwe yagamba nti omwana omuwala afumbirwa ng'akwaniddwako omulenzi omu aba tajja kubeerayo mirembe yeetaaga omuntu akwanibweko abantu abasukka 10
amanye n'enjogera y'abantu n'endya y'abantu n'enneeyisa eya wonna. Kakati regulation akyogeddeko mukadde waffe ow'ebyenjigiriza kintu kikulu nnyo. Teekawo okuluŋŋamya pate bwe zinaabeera. Olumu twali ne bannange nga nkyali mawulire tugenda e Namiryango eyo naye twagenda okulaba abudde nga buzibaazibamu ng'ate abasirikale bali mu bantwala ng'abaana batandise kwekwata batandise kwagala kwekola ku byansonyi mu nsuku nga waliwo n'abaafuluma edda abaagenda bakomyewo nabo ku pate. Enjaga efuuse enjaga walagi afuuse walagi naye ngaekintu kize ku pate kitegeeza nti babeera bakyetegekera ddala waliro ye climax y'ekintu ekirala. Ate nakyo si kirungi nnyo kukola akabaga ngaako musomesa mu biseera wakati si kirungi kubanga kyetaagira wali mu climax nga ddala banaatera okugenda kubanga waliwo emize egifubutuka egitali manageable naye wamanya nti gufubutuseyo kamukwatire wano amayize ebibuuzo agende era kikulu. naye byonna biddira bazadde bannanga asomesa tubajjeko embeera byonna obwonoonefu mu baana n'ebikolwa ebyo byonna omusumba byeyageddeko biddayo muffe abazadde. Upbringing of our children is very vital. Tulwane nnyo okukuza abaana mu mbeera ennungi. Tulwane nnyo okukuza abaana tubalambika butya bwe bagenda okubeera mu nsi eno. Kubanga ne bw'obanga olina ssente kibi nnyo okukuza omwana ng'olowooza nti ajja banga wakutunda. Ensi eno egunjuza ttemu. Ensi eno tegunjula abaana tebabagunjula bulungi nti kati tugyamu gunjula bulungi. Ogenda okwesanga nga afunye obulwadde obulungi bwe bwonna mbadde mulaba ku ssomero ne buggweeraawo. Abadde bamusanze mu nju y'abandi ne bamutema n'afa. So mu mbeera eyo yonna abazadde tukuze bulungi abaana. Omwana ne wanaagenda mu pate ku ssomero naye nga yakuzibwa bulungi awaka tajja kufuna budde bunyweza nnyo munne nga bwe tubulaba. Waliwo amazina ag'ekikatuliki dde muba mwekutte naye omwabi awalawalako eri. So somesa so tugamba nti omuyizi asigale nga muyizi ate aleme kubeera mu mbeera ya kintu kikulu. Kale tweyanziza nnyo tweyanziga mpuliriza otulaba bulabi bwe tutyo bwe tutambudde enkya y'olunaku olwaleero tusinzidde wano ku Deira Hotel mu programs enga bwendaba tubeerawo n'abatunulizi b'ensonga ab'enjawulo mu kibuga Mukono we tuliyitirawo awubeere nga weesanyusaamu. Bakama bange bentambudde nabo enkya y'olunaku olwaleero mbadde ne mwami Joseph Kamya ono headmaster St. Cyprian High School Kyabakadde Mukono. Mbadde ne mukyala Sarah Nakintu ayagala pozi wa municipality kati. Of course, Mukono municipality. Mukono municipality. Muna kibiina kya Alliance for National Transformation. Akabonero balubu. Atera mulwanizi wa dembe ly'abakyala. Mbadde ne assistant RDC awo mulonde ow'Ebuvuma munywanyi wange mwami Moses Bule. Yagudde mu bintu bwe tutambudde atugambye bikoleredde sibiguddemu. Congratulations so. Kale tuddamu okusinkana olunaku lujja kwa Lwasande. Mwebale nnyo mwebale ddala okubanga mubadde mutwala naye tukujjukiza nti tuli ku online tunoonyeeko Kyagwe TV genda ogiteekemu olikinge sharinge osubscribinge byonna bibeeramu nga bw'oba oyagadde okubanga obiraba. Sebo nyinayo kamuko njala kwezaayeza abayizi bange abali endejje mu National Championships. Bazannye bulungi omuzannyo ogusoose St. Cyprian wangudde endejje Wategesi ensera 38 kwa 22 muzannyo oguguddewo. Mbayozaayeza nnyo mwongere okutuwagira mbagaliza birungi byere. Tugenze bwetyo tusinkane nate Wangala Omuteregga. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites
we introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city centre to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawumuleko. Waliyo hoteli ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana w'omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya Dene Boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you